gwenga omusajja yali kadogo eyazirwanako bwekiri n'oleeta gavumenti eno mukulembeze kyekikutwala mu nuupu ebigambo bingi nnyo ffe okusinziira bwe twakola kubanga mu magye namalamu emyaka 20 mu egyo 24 nayingira 84 nenvamu 2008 okiwulidde kati waliwo ebintu omanyi luli twalibwa na buto kugambye nze nayingira nina 12 myaka 10 n'egyo nenjija wano ne tuwamba wano 86 nenga nina 10 n'egyo 13 naye nga obwongo bwaffe bw'abaana bato nawe obumanyi abamu twalowooza nga tuli mu firimu waffe Luweero naye tugenza okubuuka omusana ono Jeno Museveni alina omukisa simanyi nti waliwo ali gufuna omulala kubanga yatukozesa ate nga ffe tusinga obungi abaana abato nga kye batugamba kye tukola nga ne bwe kiba tekirina kye kikugasa gwe okikola olw'okuba bakulagidde tugenza okubuuka naye tetuli nnyo tuleeti kubanga tukyasobola okubitereeza ebyasoba okitegedde kati ffe bye twali tulowooza ne bye batubriefinganga nga tuli mu nsiko ne bwoba ku 10 tetwafunako wadde 10 kakati ekyomukisa omulungi ze gwe nina nga nze omuduumizi w'oku ntikko mu National Unity Platform amazima gali nti nze luli balumu oliraba history wa Uganda ng'ayogera ku Waswa Juma historical kubanga tulina akawaayiro mu UPDF Act ti bw'oli tayalinga mu magye oli kasoli tayalinga beppa oba ofuuse wa reserve okitegedde kakati bw'oba ofuuse wa reserve naye reserve tesasula obeera ku reserve naye etakukola ki etakusasula omukisa gwe tulina omukisa ffe ng'abaazirwanako osigala oyambala uniform eya plain etali mukabombola konna ze bayita ceremonial ez'emikolo kati nganze retired nzikirizibwa ojambala oba ndi wa pate ki oba ndi wa pate ki kati tewaliwo musango tewaliwo kawaayiro konna kasobola kuŋŋaana kwambala kyefaananyiriza ky'amagye olw'okuba nga nze retired gwenga yali mu magye n'owummula toyinza kuŋŋamba mbu nyambadde ebyefaananyiriza eby'amagye nze advice era kakati ntandise okubateekateeka kubanga ekyomukisa omubi kye tulina nti obutamanya tekikugisaako musango okitegedde etteeka bwe lityo bwe baali designinga kati ntandise okubateekateeka mbalage ekitasobola bakwasa okitegedde kubanga nze bwe naayambala tebajja kunkwata naye atangoberera ayinza okuba ali eri bbali ne bamukwatirayo beekwasa obusongasonga obutaliimu kye baba bakola twambale bulungi nnyo gundi yaffe etulaga kuba kino eno enkofiira si ya gavumenti eriko akabonero ey'amagye baako n'akabonero k'amagye okitegedde mpozi zino ennyota ze bateekako ezo ze ngenda okuba advisinga baleme kubiteekako ebyo tebina kye bitugasa okitegedde wano waliwo ekibiina kya NRM ekya Jeno Muhoozi Pierre bambalira ddala nabo ne bateekako n'ekipe nakuba nabo bambala yero okitegedde kati gwe tetwagala kubeera nga mu Uganda waliwo ebyana n'abaana twagala bwe kiba kikwata kuwa NUP kikwate ne kuwa NRM kikwate ne kuwa Pierre byonna kati nabo babakwate kuba kati olaba okusiba gundi Bobby Yang senga basookera dda ku Gashumba Lilian Aba Gashuani ono Mwenda abo bonna senga bali mu makomera katulina abaana 27 bali kitalya babonaabonera bwere mbu bayambala buno Barrett beno Barrett mundu omuntu gwe bakwata n'emundu yo gwe sewagira ffe twagendako mu ddwaliro ly'e Nakaseke ne tulisiba okumala essaawa 4 nga tubba mu ddagala nga n'abasibe betusanzemu byetubasanze nabyo tubitwala nga byetubasanze nabyo nga tubitwala naye nga balwadde nga totubuulya ate nga ebizibu byali bizibu oba tukusanze n'ebyokulya by'amaanyi simanyi biki baafu nga tugenda nazo kwegamba olutalo lwali luzibu nnyo ffe gye twali Luweero ndi mu kibiina kya National Unity Platform nga omukunzi w'abaazirwanako bakadoga abo bonna bagwa mu doketi yange abaana b'abalwanyi bannamwandu bamulekwa bonna bali mu doketi yange mu National Unity Platform mbasaba mujje tukwataganye ekintu tukitereeze ebyasoba sayidi eri eno tujja bitereza kuba kati tutegeera So
olina essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kinkola bulungi nti akaseera kano negatiddwako Lieutenant Retired Waswa Juma, omusajja eyazirwanako bwendi naye bwengenda okubanga mpayamu naye olunaku olwaleero. Omulaba yanekedde dda, yanekedde dda mu bendera, yanekedde dda mu baleeti waggulu awo. Ekikola obulungi nti wali musirikale kituufu, naye banno bangi ndabye babakwata olw'obukofiiro. Nawulidde Bobi Yanga naye kyekimu ali mukomera lwa bintu bye bimwe. Kituufu, nsanyusa okulaba. Amina ya Rabbi. Mbuuliza ku bannayuganda batulaba ku puroguramu yaffe n'enganzi ey'abakadogo. Nsanyusa okubalaba naye nze mbalamusa n'ekiramuso ekisinga ebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kikola obubite wali musiraamu. Omukama mulungi. Amina. Ekiseera kyonna. Amina. Kubanga ffenna lwakukyusa lulimi naye ffenna tuba twogera ekigambo ekyo kimu kutenda mutonzi. Nsanyusa okulaba. Amina. Bigenda bitya? Tutambuza alhamdulillah. Nga bw'otulaba batuzoganya naye era tujja kutuuka. Yala kantandikire ku ngoye ezo zoyambadde kubanga engoye ezo ebiseera bino babadde babayiga naddala si saati terina buzibu naye akakofiira chepe ekinkola bulungi nti toze na chepe engatto ezo zikwasiza bangi gwenge yali omusirikale era abakulira kitegeeza ne uniform gwobawa nze enzirina era nja kujja lumu nga nzambadde enzirina bulungi nnyo. Gweyogera ki ku gavumenti okuvaayo negamba nti ebyo byambalo bya gavumenti? Ekyo mukisa omulungi tebagamba nti bya gavumenti nabo beekuba endobo, bagamba byefaananyiriza. So okufaanana teruba ki? Teruba Luganda. Kakati ekyo mukisa omulungi ze gwe nina nga nze omuduumizi w'oku ntikko mu National Unity Platform. Amazima gali nti nze luli balumu oliraba history wa Uganda ng'ayogera ku Waswa Juma historical. Kubanga tulina akawaayiro mu UPDF Act ti bw'oli tayalinga mu magye oli kasoli tayalinga beppa oba ofuuse wa reserve. Okitegedde? Kakati bw'oba ofuuse wa reserve naye reserve tesasula, obeera ku reserve naye etakukola ki? Etakusasula. Omukisa gwe tulina omukisa ffe ng'abaazirwanako. Osigala oyambala uniform eya plain etali mukabomboola konna, ze bayita ceremonial ez'emikolo. Kati nganze retired nzikirizibwa ojjambala oba ndi wa pate ki oba ndi wa pate ki. Kati tewaliwo musango, tewaliwo kawaayiro konna kasobola kuŋŋaana kwambala kyefaananyiriza ky'amagye olw'okuba nga nze retired. Gwe nga gwe yali mu magye n'owummula. Toyinza kuŋŋamba mbu nyambadde ebyefaananyiriza eby'amagye. Ndi waaki? Otyo eyawummula. Okitegedde? Era bwe mba ngenda ku mikolo, bwe mba nga nkyasobola nga waliyo emikolo nga jaffe abaazirwanako bakadoogo, nyambala bulungi nnyo seremoniyo, nentekako cepe zange, nentekako enkofiira yange, era teryasobola kunkwata nti lwaki obyambadde. Okujjako nga nyambadde eby'amadowadowa. Amadowadowa byebyo ebibomboola. Era njagala kugamba baganda bange bonna abaazirwanako, tewaliwo musango gwonna gw'obozizza oba owagira National Unity Platform okwambala uniform ya National Unity Platform n'engatto. Kubanga zeefaananyiriza naye bagenda okukukakasa nti zeefaananyiriza naye gwe wali
teweeyita kuba balina kye bagamba bwe impersonator yeeyise kyatakola ki okwefuula kyatali naye nze nkiri ate ekyomukisa omulungi ye wingi gye bankwasa mu National Unity Platform. Awoyogedde gwe nga gwe n'abazirwanako naye ate tulina abawagizi ba NUP abambala kati nga Bobby Yanga bwetwogeranga Bobby Yanga atabeerangako musirikale naye ku luno twalabye n'okulaba nga akubise ebya green wano nga waliwo aka green abamu ne bagamba nti yayambadde ebya kulaije yayambadde chepe ya kulaije talina chepe ng'oyo omuntu kulaije ayambala ya brigadier gamba yayambadde chepe ya brigadier abayogedde bwe bayogedde babo butamanya kubanga brigadier tali omu mu Uganda kati yayambadde oba yayambadde bwe kibanga kituufu yayambadde kifaananyiriza chepe ya brigadier negwe kino tekireeta obulabe eri eggwanga oba eri security y'eggwanga bw'olaba abantu abambala ebyambalo bwe bityo ebiriko cepe naye nga tebabeerangako basirikale nga tuzze nga tuvudde mu byokusaaka ekyomukisa omulungi emabegako gye twali tuyita democracy gwe twaleeta mu ggwanga ti omuntu ateeka okukola kyonna kyakola kasa kiba nga tekimenya mateeka okitegedde wano tulabye abambala uniform zennyini Honorable Abba on minister kati yayambala full combat madowa ate at least yali yambadde ya plain mwenda twali government kale abadde ku mikolo mwenda madowa gasumba madowa ono minister Gwang wamulaba madowa tebakolangako wadde muchaka okitegedde kakati bwoba oyagala okukwasisa empisa bannayuganda soko kwasise ddala abali mugwe okitegedde wano waliwo ekibiina kya NRM ekya General Muhoozi Piero yu bambalira ddala nabo ne bateekako nechepe nakuba nabo bambala yero okitegedde kati gwe tetwagala kubeera nga mu Uganda waliwo ebyana n'abaana twagala bwe kiba kikwata kuwa NUP kikwate ne kuwa NRM kikwate ne kuwa Piero yu kimeo jita Piero yu byonna kati nabo babakwate kuba kati olaba okusiba gundi Bobby Yanga senga basookera dda ku Gasumba Lilian Abba Gashuani ono mwenda abo bona senga bali mu makomera katulina abaana 27 bali kitalya babonabonera bwerembo bayambala buno bareti beno bareti mundu omuntu gwe bakwata n'emundu yo gwese wagira naye kwambala obwambazi byosobola kwambala enchano bijja muno tekamu ebirala okiwulidde njagala government gye naleeta mu buyinza nze omukubo ereme kutiitiira nnyo ate ejja kulaga ekifaananyi ekitali kirungi waswa Juma ekyomukisa omulungi bammanyi bwe muyambala enkofiira eno sirina mundu okitegedde so nga ate bwe mba njagala mundu n'obyo obusobozi mbuyina naye sijagala kuba kati kyetuliko twagala kukubisa mundu ya mumwa tetukyayagala biri kuba bye twalaba byatumala okitegedde nkakasa abali kuno ku programu batulaba government ereme kutiitira irabe n'obulabe omusotedduke kituufu ekyo ereme kutiitira naye gwe mukulaba okukwo in fact ogambye nti toyagala wabeerewo ebyana n'abaana naye ng'olaba kigwanidde tekigwanidde andi kati omwana bagamba omukulu yayigira ekinyonyi ekikulu kyekiyigiza ekito okubuuka okitegedde bwe baba nga bo senga tebabikola abaana ba Bobby Yanga tebali bikoze naye balaba Gasumba gwe bamanyi gwe badde bakuba naye olwali nga abyambadde ngate ayambalidde ddala biri naye kangegenyemu kantungise kyentungisa okitegedde kuba kati tuli ku lutalo lwa bigambo tutekwa okulagawo nti tulina enjawulo waliwo kino ekibiina bwe kiti kuba kati olabe essaawa eno akakofiira kano katunda people power ne tufunamu ekibiina kye bayita NUP kati buli muntu akulaba ng'okambadde tata wanakubuuza nti oyayambadde ki agamba wa National Unity Platform ke kabonero kaffe nga bw'olaba baasi ku kabonero ka National Resistance Movement okitegedde sitwagala batuleke bwe banga tuli mu kisaawe ky'omupiira tubaleke buli omwaku asamba omupiira nga bw'asobola kasitaba nga yenna anoonya golo tunoonya golo yakujjako government yeno so kati nga gwe omudumizo w'oku ntiko
mu NUP saawa eno nga waliwo embiranyi wakati wa government oba abakuumaddembe ne bannakibiina kya NUP okwambala ebyambalo ebyo advice ki gy'oyinza okuwa abaana bo aba NUP abambala ebyambalo ebyo? Nze advice era kakati ntandise okubateekateeka kubanga ekyomukisa omubi kye tulina nti obutamanya tekikugisaako musango. Okitegedde teeka bwe lityo bwe baali designinga kati ntandise okubateekateeka mbalage ekitasobola bakwasa. Okitegedde kubanga nze bwe naayambala tebajja kunkwata naye atangoberera ayinza okuba ali eri bbali ne bamukwatirayo beekwasa obusongasonga obutaliimu. Kye baba bakola twambale bulungi nnyo gundi yaffe etulaga kuba kino eno enkofiira si ya gavumenti eriko akabonero ey'amagye baako n'akabonero k'amagye. Okitegedde mpozi zino ennyota ze bateekako ezo ze ngenda okuba advisinga baleme kubiteekako ebyo tebina kye bitugasa. Okitegedde ebyo binyota ebyo byo baleke ziteekako naye bambale nga bwe baali basigadde babadde bambala kuba awo toba tolina musango gwokoze eki gwokoze ennyota ate ngatto engato ezimu nti za military waliwo engato yezikozesa. Waliwo amakampuni wano mu Uganda ag'importing engato ezo ze bazita software. Okitegedde otoziraba nziraba katale gyeziri kachikachi waliwo nezeringa zifaananira ddala eza UPDF naye zo zaawukana era bw'ogitunuulira kati ngaffe babimanyi omanya bumanya nti eyo si ya UPDF eri private companies bazikola ki weziri wano mu katale era nange naguzeeyo jjo eya kachikachi okusookera ddala zaali ziva Iraka naye kati nabali ne bazozaamu nga bwomanyi business. Wana zirabanga mu America. Otyo. Ddala abasirikale kati weziri empya ne bwogenda wano mu downtown ogifune engato gy'oyagala kuba nange nagiguze eggulo. Zigenda bakwa. Tesobola kukwasa kubanga ne private kati private security companies tezizambala. Z'amagye. Abamasanyalaze tebazambala. Ate abawumeme tebazambala. Abasima amazzi. Abakola mu mafuta eoyima tebabyambala bazita safety wear katoyinza kuŋŋamba mbu oyinza okuŋŋaana okujambala nga ya civilian tewali tteeka lyabamenye lyasi okujjako bw'ogenda n'ofuna ey'amagye n'ojambala awo sikuwagira. Enjawulo ki eri ku baleeti eyo gye mwambadde neya UPDF kubanga oba military police? Enjawulo eriwo kubanga wajambalako ngimanyi so kati enjawulo eriko kweri kwojawulira kabonero enga matiriyo matiriyo okufaanana si Luganda ne bwe bankola yemu anti bali bagamba kati omuntu ye atabimanyi ekiro agenda kwawulira wa omuntu ayambadde redi oba weefudde nti oli wa security awo babakwatira ekyo mukisa omulungi tulina ebitongole oli bwakambala bwati n'akugwamu bugwi kizibu nnyo okusoma okalaba akojjako okujja nga muzibe oyinza okulowooza okujjako nga muzibe ekyo mukisa omulungi tulina ebitongole bya gavumenti ebikola ku mulimu ogwo era ebisasulwa ssente zaffe ze tusasula ffe abawi b'omusolo. Tulina ISO tulina ESO tulina SMI tulina JATI ogwo mulimu gwabwe okukakasa nti omusajja kana akakofira kayambadde sikaki sika amagye sika UPDF kati nganze yali wa UPDF mbimanyi kubalako wana akabonero ka UPDF. Okitegedde kati ekyomukisa omulungi omanyi bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi kati buli lwe bongera okunyigiriza abaana bongera kubwambala. Okitegedde so senga tebabyogerako otuuka ekiseera nga tokyabulaba nabbulaba mu bantu naye kakati gwerindako enkya tugenda mukono ojja kulaba babakiriza tugenda mukono enkya mwakiriziddwa abakama baffe ab'okuntiko bategereganye ne Uganda Police ekyomukisa omulungi bagenze okutaganjula amateeka nga tuteekwa kugitegeezaako obutegeeza so si kutuwalukusa. Okitegedde era enkya banna National Unity Platform mwenna tuli mukono nga 3 tugenda Masaka nga 2 tuli Mitiyana mbuga talinayo mbuga inayo mu constituency ziri 2 zokka ezikola Masaka
ewaliyo n'ababaka abalala kakati eyo yenteekateeka yaffe eya National Unity Platform. Gwenga omusajja eyali Kadogo eyazirwanako bwe kiri n'oleeta gavumenti eno mu bukulembeze kyekikutwala mu Nuupu? Ebigambo bingi nnyo ffe okusinziira bwe twakola kubanga mu magye namalamu emyaka 20 mu egyo 24 nayingira 84 nenvamu 2008 okiwulidde kati waliwo ebintu omanyi luli twalibwa na buto kugambye nze nayingira nina 12 myaka 10 n'egyo nenjija wano ne tuwamba wano 86 nenga nina 10 n'egyo 13 naye nga obwongo bwaffe bw'abaana bato nawo bumanyi abamu twalowooza nga tuli mu firimu waffe Luweero naye tugenza okubuuka omusana ono General Museveni alina omukisa simanyi nti waliwo aligufuna mulala kubanga yatukozesa ate nga ffe tusinga obungi abaana abato nga kye batugamba kye tukola nga ne bwe kiba tekiina kye kikugasa gwe okikola olwokuba bakulagidde tugenza okubuuka naye tetuli nnyo tuleeti kubanga tukyasobola okubitereeza ebyasoba okitegedde kati ffe bye twali tulowooza ne bye batubriefinganga nga tuli mu nsiko ne bwoba ku 10 tetwafunako wadde 10 yatugamba nti abali abakulukulu abatusinga ku myaka nga tujja okuwamba wano n'atugamba mumanyi nti mpakiti nga tujja buli baraks yagiyingiramu ng'atubrifinga tugenda nga tusuubiza eggulu n'ensi abali abasajja abakulukulumu abali bategeera nga yabagamba ti kata tukwata Kampala ebintu byonna ebiri mu Kampala byammwe amaduuka gajja kuba gammwe amayumba abali bamanye Kampala kuba ffe twali bwana nga tetumanyiyo agamba bani bamanyi odi Kampala abali bamanyi ne bawanika emikono bakama baffe abakulukulu agamba Kampala waliwo amayumba ga gavumenti mangi nnyo ezo nyumba zonna zijja kuba zammwe ebugoloobi waliyo flatisi za gavumenti nawa ne Kololo wonna ne mu bitundu byonna ne Kampala waliwo ebintu bya gavumenti katatumala gwe saba bulamu yabyogeranga mu Luswayiri nenze kambivunula mu Luganda musabe bulamu mutuuke Kampala daffe nga tusabire ekintu ekyo kubeera nga tuwambye Kampala nga tuli balamu era bwe twamaliriza nabakunyumizako ka story nti twatambulanga ne Kufuru ku pick up nga amaduuka ago twagasanga nga magule abayayi bagabyebyemu ku bintu ababe ebiseera ebyo ng'afe ate ffe tugaggalawo n'ebintu tubiyingiza bye tusanze ebweru ne tusibawo ne Kufuru ebintu bya tusiba bya mutereka ebintu byammwe naye ekyomukisa nti bali bakama bafe abali abakulukuluko be balumwa ennyo kuba ffe twali tetubitegeera toyinza kuggala dduuka n'oteekako ne Kufuru ng'ogiyita yiyo nga tebasobola kukkiriza kuddayo tojja kudda sange nakunyumiza sitole ya Pijoti zino 44 ne force zaali za bbulu pick up twasanga baziya abali bagitanga from motors opposite ne Sure House awo twasanga bona abasajja b'obote batwalako ezimu kati ezitali mu mafuta baleka bazitaddawo wabwera ne tuyingizeemu kwemu nga bwe tusukuma ne tuyingizeemu kwemu nga tusukuma ne tuggalawo twetegekera kumbe baapi akati ebyo bye bimu ku byasingira ddala okutuluma ate tebwe nafuna omukisa nenva mu magye ate nafunira ddala omukisa ogwongera okunjoza obwongo kubanga munatangira nga mu ekibiina NRM waliyo Ridge ekola ku nsonga z'abazirwanako nga bagiyita Veterans League nga naye nga okugibeeramu omala kwesimbawo wesimbira ddala okuva ku kyalo n'ojja ku Muruka n'ojja ku sub county y'Egombolola n'otuuka ku district bw'oba oyagala n'ojja ne ku national enamboole gye batulonderanga natwagenda tubiyingiramu kisanja kyasooka nasooka kubeera muwanika wa Kawempe district kuba mu NRM structure Kawempe bagiye balanga district bwe nva kubuwanika nengamba akanomba ekifo ekirala nenumba ekifo kya national chairman nga myuka Meja General Muwezi kubanga ye national chairman ffe tubaba vice be kati bwe njiru n'ekiwangula ogwasooka nagwa national chairman national chairman ye Jim Muwezi nze nali vice wa General Jim Muwezi mu Kampala so wali vice national chairman owa Uganda yonna mu ba veteran era kye kifo kye mbadde ndiko nga ndi mu NRM kati nga ndi member wa NEC okitegedde ekyo ekifo kyokka kyampagula kyanjozaako obwongo nentegeera kiki ensobola okukola
nengezako okuwandika nga amabaluwa nga wa minister omanyi minister wa security ye chairman na national Jim Muhwezi naye nga agasuula eri netugezaako okugenda wano ku ministry yaffe nganze omukulu kubanga nze mbadde ntwala Kampala yonna okitegedde nga ne bwoyogera ekyenkana twagezaako n'okumiitinga president Museveni oyo gwolaba ekyankwanzi nga tututa ebiwandiko byaffe nga bazirwanako kuba twayita Uganda yonna nga tujjayo abantu 5 gye bayita mainstream buli district twajjayo abantu 5 ne tugenda ekyankwanzi n'atusangayo tumubuulira ebizibu byaffe tubanga tulina ebizibu wadde newankubadde twava mu magye naye mulimu abaasomako waliwo ebifo ebiri mu gavumenti by'osobola okuyambako bagaffe kati ekifo kya Giso nga gombola security officer lwaki oleeta omuntu nga nze ndi Luweero gwe noleeta omuntu n'omujeru ku njiri najja n'abeera Giso w'ekitundu mwendi ebyo byonna twabimuwa ate nga nange nazirwanako ngakyo nsobola okikola ekirala waliwo emirimu mu gavumenti bukesisa omwo ng'omwo mulimu ba law enforcers okitege nogamba tusobola okukola mulimu abaganda baffe ba veteran abasomera ddala bava ne Makerere abava mu Kadogo abena masters abayina PhDs webali ate nga baawumula tufune omukisa nabo tukumeeting tukubulira ebizibu byaffe at least buli myaka ejo tukumeeting olaba twamusaba ekintu kyangu nnyo mu kisanja nga twaga tumumeetingemu emirundi egyo emyaka 5 atumeetingemu emirundi 2 nga tumubulira ebizibu byaffe byonna twabiwandika ntubiteeka ku lupapula ne tumusaba ne ministry yaffe yeetongodde bazirwanako kubanga omuntu eyazirwanako alina ebizibu tebifaanagana naye bwana Kisubi oli alina ebizibu bye ndowooza kapiteeni Katimbo yakikubu yabikubuulidde wano namulabye kati ebyo byonna bwe twabimubuulira yatukolerako ekyo yatuleeterawo ka ministry ka veterans affairs ate ekyomukisa omubi ale n'atakawa yazirwanako yasoosaamu afande Lwamirama Bright oyo ntugamba kale atumanye ensonga zaffe oyo naye bwe yamujjaawo n'ateekawo musajja muganda wono Kibanzanga ow'Ekasese tamanyi nabazirwanako babonaabona batya nga ne bw'otuuka wali asooka kubuuza ebyo byakubuuza tabitegeera bwe yamaliriza ate n'ateekawo omukazi omulala yali kyeyamaani w'Ekoboko oyo gwolaba Huda yali kyeyapasoni w'Ekoboko we NRM kati oyo mubulira bya NRM tosobola mubulira byabazirwanako tabimanyi okitegedde nze kati bwe nagenda okulaba ne ngamba wano si ndaba ndi muki ndi mu kifo kikyamu kubanga olwo nga tutandise otegeera tetukyalimbibwanga kubanga luli baatugamba nga bwe walimbanga omuntu nga bakugamba bakukubye siyaasa owedde naye kati siyaasa twambukoowa era kati enteekateeka gye ndiko mu National Unity Platform ngenda nkunga mu Uganda yonna buli district nkunga abazirwanako bannange kuba bannonda mbalina nina kontakiti zaabwe era mbagamba ekigambo kimu tugenda kola petition to petitioning government eno okutukozesa emirimu nga tuli bwana buto ate netatufalinga netatukolera bye twetaaga kati kyemuliko kyetuliko era kati tunoonya mikono nasukumye buli district bampeereze tuwabire government eno kutukozesa nga tuli baana bato tugirina obufaananyi bwaffe weebuli nga tuli mu nsiko buli kimu weekiri ate naawe bwe munnamawulire naawe obumu ngenda okulanga obukasukayo obujjawa kyogaa tolinawo obujja kati ffe tubukuwa era tujja kubujjamu tubuteekeyo baatukozesa nga tuli bwana buto ate ogwo omusango okimanyi child labor so oyogera kikumbeera okusinziira ba veterans mwe bawangaalira naddala mmwe abaalwana muleeta gavumenti eno abamu baali bakadogo abamu tebaali bakadogo naye embeera naddala ba veterans ne bakadogo emabegawo nga boogambye nagenzeeko ewa Fande Katimbo namulabye embeera si nnungi aliko ewa Fande Kasiriivu mbeera nga si nnungi nakolako ne Wanadduli ewa Fande Kasakwa naye embeera si nnungi n'emigadde namulaba wamukyalira mwebali naye ng'embeera olabanga okaaba n'okukaaba so kikyoyogera ku mbeera lwaki gwolowooza embeera eri bweti ensi endala nazo abazirwanako bwe batyo bwe babeera embeera y'abazirwanako kubanga abazirwanako be bantu abaava mu nsiko 81 mpaka 86 oyo gwe bayite yazirwanako ow'omu nsiko
kakati abantu ffenna abaali ku biseera ebyo twali kyetulwanirira nga bwe nkugambye nti abakulu baali bakimanyi naye nga ffe bato tetumanyi tulinga abali mu firimu balina bo abakulu bye baali bamanyi bye tuteekwa okufuna era baatugambanga abo bafande Kawagga babrigi bameja jeno bafande Kayanja bafande Waswa Samuel gwe bayita bali Kalege bangi nnyo batunyonyolanga ne batugamba mu butuufu tulwana omulimu tuli ensolo ku kizigo kweri naye bwe twamala okusagula ne tukubirira ensolo yaffe ne tuginyweza yali abaagana agamba gwe genda na ddiba gwe genda na kabuyi gw'omukira genda nasigaza bode yonna mwe muli ekibumba mwe muli omutima nasigala ye nga ali yejavaana ffe nga tuli mu kwaba abazirwanako bali bubi nnyo era kyova olaba nze mbawa amaanyi mbagamba luli twabonaabona nga tubonaabona naye nga bw'owona essasi towona kakumbi kubanga mwalimu ne bebakubanga obukumbi obufuuni kakati ffe essaawa eno tuli mu lutalo lwa bigambo tukozese ebigambo byaffe tulabe nga tukyusa ekintu kye twaleeta wadde twakireeta tuyiwa musaayi kuno tetwagala kuguyiwa kuno tetwagala kuyiwa ki twagala tukozese platform eriwo tukyuse obukulembeze nga bwe balaba Senego bwe bakoze Senego balonze omuvubuka wa myaka 42 nduzo omulaba bwe yeyagala mu nsi ye mwe bannayuganda temwagala kukiraba ogenze nombuuza ensendala zo zikola zitya kati kanje omuto gyamanye enkuba gyetonya kagubuulire kiri wano e Rwanda okumpi wano e Rwanda abaava wano kubanga bamu tubamanyi nabo batumanyi abaava wano bafuna omukisa abasigala e Rwanda bamu nabo baali tayalinga balinga ffe naye bo balina ekintu ekyo President Kagame kye yabakolera abazirwanako yabawa omulimu okusookera ddala nga bava mu magye n'abawa ekibuga Kigali temuliimu muntu wa bulijjo avugiramu bodaboda abazirwana be bazivuga bavuga TVS zenene zikiwaji ze zikola ekigali mu town naye buli eyazirwanako yenna bakola association yakirizibwa okugenda mu kibuga wakati abalala mukolera mu bibuga ebirala yo opportunity yajiwa baani abazirwanako ekirala buli lwe bakuza abali mu service nga namwe abafuluma babakuza omanyi kiba kitegeeza tebiringa bino ebyawano bw'oba wali ofuna emitwalo 8 bw'otuuka ng'olitayalinze bakusalako haafu ne batandika okuwa emitwalo 4 eri e Rwanda bw'oba wagenda ofuna kakadde kusigala ofuna bwe bakuza ali mu service nga nawe bakukuza kati nze senga ndi meja jeno oba jeno kati awo oba owummudde anti oyo aba awummuza anti ate kakati amagye omusajja nga yawummula okimanyi bulungi takyafuna lesson byebintu byewafunanga nga okyali mu service ofuna emmere ofuna sukaali ofuna butto sabbuuni ng'oli mu service okitegedde ebintu bingi nnyo bye bakuwa kakati bw'oba nga tokyali mu service manya gw'obyegulira kati olowooza waliwo enjawulo ennyo kulayije gy'alina gye simanyi kyansingako kimutula kuba yakyali mu service kuba kulayije yayingira luvannyuma nga ffe twayingira dda yinga 87 wulira eddaala okunsinga si ensonga kuba waliyo n'abawummula bamusinga tebaliyo bameja jeno kakati eyo si nsonga okitegedde okubeera mu service si kyekyalibadde kimuwa enkizo wabula amanya bumanya nti ffenna baali mu ddaala lyerimu waliwo abali mu service nga bali ku ddaala lyendiko okitegedde kati gwolowooza balina kye bansinze kiryawo okujjako okubeera nti bw'oba nga afuna emitwalo ngeza bugeza oba 8 nze nfuna 4 so e Rwanda tebiriiyo e Rwanda mufuna kyenkanyi oba okyalimu oba toliimu okiwulidde gw'omanya amaanyi ge yawa abasirikale be era essaawa eno tewali wasobola nakwogera nga nze byenjogera kati owa omusavisi afuna naawe ofuna mulimu abayingidde wano jjojojojo mu magye bali mu kweyagala bali mu live takubanga nakusasi yaliko madikuba ku training tagendangako ku front line nga ffe bwe twali tugobala kwena koni toya kilama baba bamanyi okitegedde kati essaawa ne gavumenti eno etegeere naye bwe batetegedde katulwane nnyo tulabe nga tugijjako tutuukirize bye twali twagala so oyinza okugamba nti gavumenti gye mwaleeta yabalyamu olukwe yatulyamu olukwe
kuba twali badde tulina n'ekitongole kyaffe kati nga ministry eyo ekisingira ddala n'okunnuma ate abali mu service be bagikolamu kyogamba baveterani temuli basoma yaba veterani naye combat ze zijjudde mu office okujjako mulimu bambi musajja watu Mabonga commissioner oyo naye ndozo yo civilian mulimu ne Kano omu naye commissioner naye abasigadde osanga office yo nejjudde ba uniform be bakajjadde mu ministry ya faawo beba sasulwa ku sente ya veteran nkugambye za allowance zali badde ziganyulwa bazirwanako kuba ministry yefe twagisaba nga abakulembeze ba Uganda kati bwe bagireta nga tumanye genda kutuyamba naye yamba ate batajimanyina gye yava ebyo bitulumira ddala nze kyovola banagamba okukaaba ennyo nga ndi nabo kanzire bali manye nti sina kyenfuna ntandika okwogera ku bizibu ebiriwo osanga oba oli awo gavumenti bweneevaako eya General Museveni tujja kubiteeka mu layini kuba tubirina wanga nze gyendi ng'omukunzi w'abazirwanako mu National Unity Platform nina agreement ze nakola n'ekibiina ku ludda lw'abazirwanako bokka manyi kye twetaaga era namugamba bye twetaaga bimanyi era ndowooza tewankavalinga bulungi bwe nali nijoininga National Unity Platform nina fayiro gye namukwasa erimu ebintu byaffe bye twetaaga era nangamba nti ate bwe tumala okukwata ekitebe ministry y'aba veteran njikujjako oba eya defense so mukulaba okukwo essuubi ly'abazirwanako eriri mu National Unity Platform bwe kiri era kyovola luli nakugamba pulezidenti wange abulamu akantu katono nnyo era wano wetugenda nze musaba namugamba agendeko mu America Sandhurst aba mu training mu emyezi egyo ajje nga ali wero train nga buli kimu akimanyi olabe so abulamu ka military kaka era kebe yogeza mbo si musirikale we si moche wa ate uyo musajja mukulu ayingirira eri naawe kabaka si musirikale ayingire kabaka wafu wa Buganda tomanyi tu wa maji naye yagikolera wano asoka agende cyangwa si akola ate oyo tali ku level eyo level appointment uliriza nno akago bagenda mukama bagambye nti bamala recommending nti ove mu Uganda ogende Sandhurst bw'oba olina obusobozi kati nga president wange bw'alina agenda nakola training nakomawo wano myezi ng'ena aba agenze ku course agenze kusomako awo myezi ng'ena course y'ekisirikale asome military science bangi nnyo abakola training abali wano mu Uganda abasirise nze nagikola emyezi 9 siriiwo naye kati nine bw'oba tomumanyi nnyo osobola okunjawula naye bwana Kisubi okujjako kati oyo nowasajjuba oyo musirikale okitegedde naye bwe tuba tutambula wali wasobola okyawula kakati kyemwagala kamu katono nnyo ako ajja kugenda ng'agenze ku course okujjako lwakubanga babiddeko bagenda kubikulamu kayivuzizo bakalabe sisubira nti simanyi genda netegereza bulungi baani abagenda Sandhurst wetegereze so omulundi guli lwe twali naawe watutambuza olutalo nga bwe lwali mpaka e Kampala wano n'otutambuza bulungi njagala otutwaleko eri engulu eyo ate nga mufata Lakwena mufata Bakoni ate eyo byali bitya kakati bwe tumaliriza olutalo lwa wano Kampala Masaka Luweero biki abasajja badduka badde eri abasirikale b'obbota abo waliwo n'omusajja omu yali muyekera yali naye mu majendooza g'obbote bamuyita Toya Kirama naye yagenda n'agage waliyo n'omusajja omulala erinnya ndira abo bonna n'oyo Moses Ali okiraba Owesti Nile abo bonna bagenda n'ebikoosi byabwe kati ate ffe bwe twagenda nga tuva eno nga tugenda buli kye tusanga tukuba bukubi twali twakamala okutereezatereezaako abo ababbote bagenze Nyawuka kiri oyitira Arua nosala ensalo kati akaluwa akafo bakayita Nyawuka bwe bagenda ne bakuŋŋaanira era tata zonna ze bajja mu UCTU twazisanga eyo ng'ezimu zifudde bazitadde ku bijinji kati nitandika okukuba omuko Toya Kirama oyo yali sayidi zeno kiti gumu gye twamukubira kati tuba tuli awo Lakwena n'ayingira twatandika kuwuliza Lakwena Beesiiga Gerengeti manya amasasi tegabakwata
kati awo nali mu unit bagiyitanga 44th battalion. Komanda waayo bali bamuyita Ezra Luyombo. Yafa accident awo ku Lwentebe. Ezra Luyombo yali captain yali sio. Wewe yasoko kubeera sio waayo. Bali bamuyita captain Lubega. So yafiira Rwanda eyo. Kati ne bamujjawo ne baleeta oyo Luyombo. Kati gwe tatandika okutambula naye mu mobile. Kati ne tutandika okutambula naye bwe mutuuka eri unit bagiteekamu abasirikale ne bakomanda baakyo. Kawabaawo ne brigade commander. Kati brigade commander yali oyo Lieutenant Colonel Nicholas Eraboroti. Kati nze ngoro ndi mu battalion eyo 44th battalion nga tuli awo ku posta. Abamanye eggulu bamanyawo kati we bazimba Bank of Uganda. We wali ekitebe kyaffe nga wetubeera naye nga ne division tulina y'amagye gaffe ne ku kisaawe eggulu ekyennyonyi. Kati awo Lakwena n'atandika olutalo lwabo batoya kirama ntandika okubeerabira nga tetukyalwana nabo nga tulwana nani ne Lakwena. Tulwana ne Lakwena kati Lakwena olulwerwa yali agenda nali ggulu. Yasooka n'ajja yatutumba essaawa zaali 10 zaali 9 tugenda okuwulira naye intelligence network yaffe lwakuba nti bw'obeera musirikale ng'oli ku level ya wansi tomanya naye bakama bammwe bo bamanya. Twagenda okulaba nga deployment zikyuseeko kuzaaliwo waliwo eddwaliro ly'erakyo baali bataddeyo battalion 2 ku kisaawe bonna baali eri mu operation zibona baali basembedde eggulu ku kisaawe eggulu nga weebali eyo division yali ejjudde. Waliwo wano ku Samuel Beka ku ssomero awo nawo waaliwo amagye kati ffe nga tuli ku posta waliwo nenerakyo ne peche ku kisaawe nga naye waliyo nga ggulu yonna tugyetoolodde. Kumbe baali bafunye the information nti Lakwena ajja kukubawa ggulu. Twali ziri 9 nagenda okuwulira amasasi nga gavuga era kyo kuddwaliro. Nagenda okuwulira amalala ku kisaawe. Twali twebase nti twebakawo wabweru mwandaaki. Ne tubeera stand by abali bagira ate ne tuvaayo ne buli omu ne tubeera stand by nga tulinda kiddako. Twali yawo obudde ng'otandika okulaba ekizikiza ng'olabayo ng'omuntu. Kati awo ffe we twali nga olengera prison y'eggulu. Twagenda okulaba nga masasi gavugira ku prison y'eggulu. Kumbe bakuba bajjemu abasibe kuba mwalimu abasirikale mwalimu baki ne bakujjamu abasibe abo. Kati bajjamu ne batandika kusoma. Ne batandika kati olwo ne batandika okutulumba. Baali bamanyi naffe we tuli. Bali abaali bakuba eri ku kisaawe nabo baaliyo nga bamanyi bakuba bali. Kati ne batandika okujja we bajjayo abasibe abo. Ate batandika otulumba wano ku posta. Ne tubakuba olwo obudde busaasaana ne batusinga amaanyi. Yala Kwena yalina amaanyi agasobola obasinga. Anti kati wajja nasanga abantu nga mulinga luka 5 4 nga bazenga 1500 abasinga okitegedde. Ate yajja n'aleeta n'abasibe prison yonna yagiggula n'ajjamu abasibe bakoowu kati olaba bangi naye nga balina emmundu batono. Kati ne tukuba amasasi ne gatuggwako ne tukola wisdom tusooka tudduka ne tugenda waliwo hoteri eryawe eggulu nungi nnyo erinnya ndyerabidde Akyoliini. Akyoliini. Kati awo nawo waliwo abasirikale abakuumawo kati ffe bwe twadduka tetwadda ate eno tudde mu barracks twaddayo gaali ganyooka nga batuuse dda ku barracks bakuba. Kati twagenda ku Akyoliini kati ne tukola lyogo kati waliwo adimini waffe bali bamuta Sebaggala ebiseera ebyo nga tebannatuwalanka nga twali tumuyita provisional JO1 ye yalinga ow'obuyinja obubiri jeya kakati ye yali admin officer waffe tuba atugamba tibannange olwo siyo tetwali naye eyo Luyombo ye yali asolera mu barracks mu division wali eggulu n'agamba siyo anaawulira ati amagye nakoze withdraw ne nvaawo olwo batusuuza 12 waliwo ekivubu ekisajja kyaffe bali bakitaamini kyali kigikuba eyo bagitusuuzizza bagitutte kuba awo era ku division ku barracks nga bwe twatambula nga emundu ennene gye twalinawo nga tulina RPG mota nga tulina neyo 12 bwe yalinga ekubako ku masasi amangi bagitusuuzizzaawo twagirekaawo kati admin agamba tuddeyo ne tusimba line ne tuddayo nga bwe tukuba tukubalimu tukubasa ate tubajje mu defense we batujje okitegedde kakati tukubalimu asatu kati tuba tutuuka mu junction lino liga mu town lino ligenda ku barracks tuva olwo ku Akyoliini
oyo mukama waffe bamukubira amasasi kulawundi awo oyo Lubega era tugenda okumusitula tumuzeeyo emabega bamukuba mu lubuto muno ng'amaanyi ne gamuggwa era ne tudduka kati ekyo mukisa omulungi mu barakisi amaje gaali gavuddeyo nga bategedde nti adui ayingidde ekibuga olwo amaje gafulumye single line gafulumye mu barakisi wa ku division nena abali kusa Samuel Beka ku ssomero bavuddeyo kati bajja kuyamba ffe batuleeta enforcement bategedde ffe batukubye batugobyewo okitegedde kati batusanga tutandise okusitula munaffe bone bagenda mu maaso nga balwana nga bamukuba ffe ne tusitula abamu kubanze nali mwana muto nga sisobola abamu ne bamusitula ne bamutwala mu barracks abatuuka ku barracks eggulu wali bambi n'afa n'akutuka kati ffe ne tusigala omanye by'olutalo bwe totunuulira byemabega oli bamukubye bibye osonga ne tusonga kakati Lakwena yagenda nga yali amanya ajja kuwamba barracks y'eggulu kati abasinga obungi gye baagenda waliwo lieutenant omu provision jo one bali bamita Afukiro kati Afukiro oyo yalina 14 gyakuba ngetunudde bwetu wenyini ngaawo ku lubiri lwa Kabaka obumanyiyo bulungi mukoona bwetu kati bo bajjanga n'ebisagazi n'ebikoola by'emiti besibye ebintu besize gerenge mbu amasasi tegabayita mu yewe yali yabagamba 14 yakuba bali yakuba kati bagenda okulanga omuwendo gukendedde ne bakwata Kitigumu Road okitegedde bayitawo ku kisaawe Peche ne bajja neeyo leerwe kyetwakola nga batukomandinga nga tugoba twamugoba Lakwena ne tujja babo Padero babo tuze paka Soroti tumuyisizaamu tuze naye nga tugenda omanyi bwe mutambula mukoowa nabo ne bakoowa ne mumamanya nti basuze wali namwe muba wano nga nabo bamanyi nti namwe mukooye gwe kutambuza ebigere mayiro ezo zonna zitalala kuzanya kati ne tujja nga tumugoba tujja naye nga bwe ekyatuyambanga buli omanyi batubeera ne sigino bagenda bababuulira unakutte wano bano bagenda wano kati amaja gaali eyo mu Karamoja wa nga nago gagongera kujja kutaayiza kati feno tugoba nabo batuyambako unit zaali nnyingi nnyo nga tujja tugoba Lakwena naye nga naye bw'ajaseewo nga wasanga akabalakisa akanafunafu nga akakuba tujja twamusibiza magamaga awo weyagwera amaanyi ekintu kyempulira ku Lakwena ono yalumbanga barracks yete yalumbanga bantu naye ate konyiye yakola ekibi kakati Lakwena bw'ajja ne tumumalira awo emagamaga ate Lakwena naye gundi konyi naye najja konyi n'azuukuka awo wona kusera kya konyi wona lwanako katono kuba olwo nali nvudde mu battalion mu unit nga ndi ku brigade wa lieutenant kano oyo yafa Boroti kati brigade commander yatabeera nnyo ku front yabeera commanding unit ziringa nga 10 oba 5 oba 8 ezikola brigade ye kati ye amawulira bali bagamuwa mwete mubeera ku front nnyo awo n'empona mu katono ku muliro era afando oyo bwafuna transfer nga ajja Kampala nga director wa logistics and engineering yanjije eggulu n'ennyingira ekibuga n'enjija naye yali akwetaaga yali anjagala nnyo kuba nali bodyguard we nga simukkiriza ate awo inayigira n'okuvuga ku mmotoka biri stories enanyumya luli so yera Kwena oyo yera Kwena koniye wamulwanako namulwanako katono naye kuba namulwanirako nali njiza ovuga emmotoka nga nvuga basirikale bagenda omulwanisa Kadogo school ogendayo dya Kadogo school 87 awo batuyoola batuma buli unit kuba nali mu 41st Kitigumu ne batuyoola ne batutika ku mmotoka ne batuleta mugamba buli unit nina bempulira abagamba nti bo tebawulirangako nga babagambye nti tugenda kusoma abamu ati kakati obuzibu obwaliwo Bakadogo bali bescout abasinga abakulu abo babaagalanga nnyo bwana obuto babwagala nga bwe bukola emirimu gyabo kubafumbira emmere kula wali n'afumba kati nga baagala nnyo Bakadogo nawe okiraba omwana omuto aba mwangu kubeera naye kusinga gwe omusajja omukulu kyoyagala kyomutuma kakati ffe eggulu basindika message nga bagamba buli unit ewereze Bakadogo ku division wakakyogo 87 awo ndoza mu December awo kati batuyita mumanyi bwe baba bayise bagaba Bakadogo babayise basobola babulira nti babayise mugenda kukola kino gwomanyireyo nga bamaze nakutuusa gy'olaze
bagamba foreign kadogozi yote. Kakati abakulu abanene abamu ba brigade commander basiyo bani abo bali bamaze okusoma message mu kitabo. Basigina ola abo buli lunaku bawandiika bintu biba bifulumye babaweereza biki. Kati bana abakulu bo babisoma. Kati mwabalala temukola ki? Temubimanya. Otyo. Kati abamu bali bakitegedde nti bakadogo babayita kugenda Mbalala. Bonna babagala ku General Quarter. General Quarter ye Kampala. Okay. Akati ngatuleeta ne tutuuka eggulu. Abantu twasanga ebyo bimotoka bya CTU bize bimaani ebyo abamu temwabira bako. Maani byali biwuuna. Naye nga ffe buli twabiraba nga tumanya lazima leo kuna safari. Omunyaje mulaga obato olugendo. Nga batutikka ku motoka batuyiwa basoka tuyiwa Mbuya. Era nga tetunnamanya kyetuligendako. Kakati abamu abaliyo betwasanga batandika otubuulira. Yaba kadogo bakola ki? Abamu awo batolokera. Awo batolokera. Bawuliranga nga gaddayo. Abalala kati batuje ebbombo. Ne wano ate batutwala ebbombo. Oyo Meja Butime, Meja Jeno Butime oyo kati minister. Be bali mu administration education yao. Yali. Oyo. Be bali mu department ye. Akati abo batwamalawo bbanga kisirijjukira ne batutwala ebbombo. Kati ebbombo ndoza bagenda okulaba nga tuli bangi ng'obuyumba mwe batutadde tetujjaamu no ne babazigirira nti Embalala waliyo essomero ery'abasirikale nga abaana ngali kati ne batutwala Embalala. Eyo Embalala gye twagenda ne mmalayo gye nali mu P6 n'ensoma P7 ne nvaayo. Okitegedde kati bwe nvaayo nakunyumiza history oyo nasoma ntya na bino ebyokusoma wano nali nvaawo obugoloobi kusoma wano Kololo. Kakati ebyo nga biwedde kadogeno nga tunavaayo. Ani gwosangayo nga akulira essomero? Katimbo yaliyo. Captain. Abo bona bakanoona taabo boolaba bali mu nali musinga ne kirasi. Kanoona taabo executive director wa Wazalendo Sacco. Waliwo Kano Mugabe. Bonna baaliyo. Waliwo basinza ki? Kakati Allah inengeri jagereka ebintu bye. Abamu baafa. Naye Katonda iwa buyinza bw'olaba nga ffe abamu tukyaliwo kyova bakituluma nnyo okubeerawo nga tusigalawo batono nga gavumenti ya General Museveni tetufaako tetubudaabuda. N'owulira wano waliwo bano abaavudde mu nsiko by'ojuuzi nawulire mbu bagenda bawo obuwumbi 16. Tewabalabye abo abajja ku kisaawe Entebbe ne babatwala simanyi baali bavudde simanyi baali bakoni. Naye ffe abaalwana ne tweta gavumenti eno mu buyinza. Tewaliwo na kabajeti ke batuterawo ne bagamba abana nga bazirwanako mujje oba tubakolere project. Ekirala nakugamba twalina omukisa era nze kikyasinga no gakasoka empumula amaje nga batugambye buli district bagenda tuzimbirayo Komanso Center nga yabalwanyi nga gwogenda bugenze boli weruwero ne bakebera mu list muli ne bakuwa akaduuka ako n'otuulaawo oba n'otekawo omwana wo zizo mobile money zajja n'omuterawo ka mobile money program yaliwo mu mateeka naye ate obuzibu bwe twafuna government teyaki implementinga ne tuterawo kitongole bakiyitanga UVAB Uganda Veterans Assistance Board ekyalimu Emilio Mondo oyo Meja Jeno n'oyo Mugundi mwe yali mweru oyo aluddemu kyali wali ku parliament. Okitegedde mweru era yali omwogezi waakyo. Okitegedde kakati ffe nga tumanyi tugenda kola kati we twalabanga bigaanyi ne twandika ogamba atoba twakikola tutya naye omusajja oyo alina amagezi buli district twamobilizinga tugamba tunoonye kubanga etteeka lyali litugamba veterani yenna bw'owummula empapula nzirina ngizikuleetera bw'owummula mu disitulikiti yo ne wabaawo akataka nga ka gavumenti naye nga tekuliiko kintu okitegeera oli wadde mbogenda n'okesenzaako n'okola by'oyagala temporary eweesenza oba n'osaba tekusaba ate oba gavumenti etugambye bwe kabaawo nga tekuliko muntu gendawo bwe kyali era nga bwe twali tumanyi anti buliriza lyawe eryogera okwesenza kati tewaliwo beesenza ku mataka g'abantu ekigambo kyempuliranga ddala anti njagala kujjirayo njagala kujjirayo nti ffe bwe twava eyo nga tukimanyi kyekyo nga bwe nkugambye twali baana bato nga ffe bw'otugamba nti kyekyo kijja okukolebwa oba kiri mu mateeka oba tekimuliimu ffe tebitukwatako owulidde lwaki njogedde ekigambo ekyo ky'okwesenza kubanga kyekiwulikiko obulungi abantu kye bamanyi ti omuntu okugenda ku ttaka nga tebali kuwadde owa weesenzezzaako
okitegedde naye nga ffe twalina akawaayiro kuba olaba ne mu mataka g'abantu abantu beesenzaako tobalaba bulijjo kyaki namba iyo bagambye okugimenya ey'emukono teyeesenza ku ttaka ly'omukadde yakkiriza naye ffe twalina akawaayiro akatukakatako nti singa tubabweriri nga lya gavumenti nga si lya muntu ate nga tekuliko kikolebwako kati sijja kujja wano olw'okuba ndaba ekyererezi kinene kino ekya UBC nkitwale nga mmanyi nti waliwo ki beetaaga ttaka eritaliiko ki era kyetwakola mu Uganda yonna twaganoonya ne tugafuna ate kawempe ne tufuna ebyewandege si kulibba okumanya lyali kwalinga kubba kwalingawo okulwanagana tetwalwana tewaliwo ttaka lye twagendako bazirwanako ne tulwana okujjako nti gavumenti ate wane wandege ya sintobazi wakaliga sintobazi Kafumbe Mukasa sintobazi owulidda ne side Miami sintobazi tukyalirina okujjako lino erya Kafumbe Mukasa ojja kubibuuza Walusimbi mwe mukyaza wano naye erya waffe wandege yabweriri ate kati nze kyeyamaani waawo nze kyeyamaani era bw'oba oyagala ki kubuuza kikwatagana katale k'abaveterani nze okitegedde kaakati awo ebyo byonna byatumalamu amaanyi tugamba gavumenti erabadde etugamba kale kati saawa eno twafuna ettaka nga lya gavumenti yali efunye omukisa tufunye weriri kubanga kiba kizibu nnyo mu okunoonyereza amangu ne mumanya nti kati bagundi kati baterewo wano kino naye tumaze okulinoonya kituufu lya gavumenti teririiko aliko lwaki tebajja nakati saawa eno kakati ne bagamba chairman ye tukoze tutya katukole MOU nammwe ba veteran kuba tulina association tubazimbire flow esooka eyo kubiri tujuwe abalala tubeera awo nga naffe tumanyi nti munange Mukama Katonda yatamba twalwana naffe tuddaawo tulina we tujja akawogo okiwulidde kakati akawogo tetulina we tukajja ate gwe otunyigiriza bunyigiriza tukugamba ffe nze nali mmanyi kati bwe nayingira ebyobufuzi nga manyi nti president ekigenda omukwata etteeka ly'emyaka ne bagikwatako ebisanja ne bagikwatako kakati essuubi lyatuggwamu kati katukozese mesadi eno tulabe nga naye akkiriza ekyomukisa omulungi yayogedde ejjuli ng'amiitiza abasuubuzi nti ali kumpi ogenda mu ggulu twafunyeko ku buweerera butonotono necha bweri nti okula naye lwakuba tukoze bubi agenza okukula ng'atulyaza amaanyi zaffe kyova olaba kano kankakubuulire bwana Kisubi kyova olaba nze siwagira Jeno Muhoozi simuwagirako nawe katono andi wuliriza ayi waliyo abamu bakagabo baki kagabo tamuwagira si wa people power ono Jimme Lwanga MP w'enjeru tamuwagira si wa Nuupu ate no yansinga n'okunsinga kuba balina mu parliament kati osobola naye kugambe sobola muwagira lwa nsonga zaffe abazirwanako wali owuliddeko wona bw'atambula n'ayogerako ku bakadogo oba abazirwanako tabamanyi taata we yali atumanyi kakati taata we bayagana okutukolako ye y'anaatukolako ate nga bambalowooza essuubi liri bwe yaleeta abantu be abamuli ku lusegere Gasumba owokubiri Baramu owokusatu Kabanda owokuna Mawanda okitegedde wali olaba ku ttiimu ye kuliko structure z'abazirwanako ate lisiti ya Museveni kalekaleko yatulimbalimba n'atukuba siyaasa naye uwe ate wafu nnyo n'okusinga ewa kitaawe badde ndi ku nsonga eno ey'akadogo school n'okusoma okutwaliza wamu kyakiremesa bakadogo abalala okusoma bwe wagendayo ekyatulemesa n'osoma P7 n'ogimalako naye abalala ki ekyalemesa twalina enjogera nga ffe abazirwanako twakyogeranga ne mu Luswayiri ne tugamba lakini jesi nadanganya tulisindwa nyumbani kusoma tukaingia jesi alafu mtatusomesa hapa kwa jesi kati nga tugamba nti twalemererwa okusoma mu kyalo kati ate mutu mobilizinga kusomera eno mu maje tomutubuulira golufenna abamu baayononeka dda abamu benywera kasigala kaabwe abamu benywera ku kenge kaabwe ate eringa mu kirasi oyo kapiteni Katimbo tolaba okukaddiwa maama baakubanga kiboko mu Kadogo school ate sigwe musirikale naye bannaffe abaguma bali bulungi
abamu balina bafuna balala basoma law bakanso tulinayo kanso nkojo yali mpakiti twali tusoma naye mu kirasi emu abeera wa Fande Sale eyo kati Kano naye lawyer tulina Lieutenant Kasumba oyo yali ajjeyo Kabakumba Masiko yamujjayo n'abeera mu parliament awo yali member wa parliament we Bujenje oyo naye twasomanga naye bangi bwe mba nkusomedde oyinza n'okutya bangi nnyo bakadoogo nga bafunamu olw'okusoma kwali kulungi naye bambi obwongo bwaffe bwali buki nga buto nga ne bitubera kuba kati tubirabye kati kugambi tubirabye kati kituufu zizayoko katono mu nsiko ombuulire ku biki ebyo gwe bye wasobola okukola ku nsiko twakola ebintu bingi wane waffe Luweero twakolanga Kalandastine okimanyi twagendanga lwaki nkubuuza bwenti yabadde kato yeyangambye bamusibako ne muntu oyo bamuyita Kato Mazuwa wasiwasi tomulaba nti ayambala uniform omusajja n'angamba yatuukako genda onoonya eddagala n'asala omuntu ogw'omuntu n'agutwalira omuntu ebyo byonna twabikolanga evidence yiyo musse eddagala ndireese era bingi nnyo gwe mizannyo ffe lwakuba nti twatambulanga mu gurupu twali tuzatambula bwomu okiwulidde twatambulanga mu gurupu naye nga tulina bacommanders kati naye ffe twakola obuntu bwotasobola nakukkiriza era President Museveni jeno oyo n'amala agamba nti mujje muddemu mundage bye mwakolanga twakolanga ebintu nga toyinza ng'otya ffe twagendako mu ddwaliro ly'e Nakaseke ne tulisiba okumala essaawa 4 nga tubba mu ddagala nga n'abasibe be tusanzeemu bye tubasanze nabyo tubitwala nga bye tubasanze nabyo nga tubitwala naye nga balwadde nga totubuulira ati nga ebizibu byali bizibu oba tukusanze n'ebyokulya by'amaanyi simanyi biki baafu nga tugenda nazo kwegamba olutalo lwali luzibu nnyo ffe gye twali Luweero twagendako esaidi z'Ekatagwe eyo awali barakisi ya Meja Kakoza Mutale eyo Ekatagwe eyo alina faamu ate tewawulira luli aba SF singa bamuzinzeeko balakisi yennyini ati togendangayo omuntu bwaba tuleningira abantu temafaamu efaamu eba yabisolo yeewozaako naye nga yali kyali kituufu Kalangala action plan bagitreningirawa abaani eri balakisi yennyini lwakuba togendangayo ojja ofuna obudde oli munnabawulire siniya ogendeyo olabe oba faamu eri balakisi era jeno muhozi yatya n'okutya n'aweereza ennyonyi n'aweereza abasirikale ne bagenda bamuzingako ng'ali mu kutraininga bantu be bano abantu babadde wano mu Uganda awo kiba kizibu okwogera nti omuntu omusirikale oba yali omusirikale nti ataalina balakisi eyiye sebo ne bantu bazirina ne brigade yakasije gwanga yayina eyiye Mityana yava kakati ffe betukubuulira tubamanyi nange manyi ne wakasirye manyi tomanyiyo eyo faamu yantwala yali faamu n'emirundi kale ye yali akuuma netya akati era Jeno Museveni omukisa gwe yafuna abantu abaali balina obukodyo obungi Allah yabajjulula era senga abantu abo Katonda yamuwa amaanyi aba Katonda n'ababeezaawo akaseera kano Jeno Museveni senga tali ku ntebe nzizaayoko gwe wojjukire nnyo omuzannyo gwe wasinga okukola oba kye wasinga okukola mu nsiko ffe kye nakugamba kye nasinga ennyo okukola ekyali ekyakabi kye twakikolanga nga ttiimu toyinza gamba nakikola bw'omu ebintu bye twakola bye nakugamba twalumbanga amagye g'obote ne tubeera ku luguudo awo nga tusamba omupiira w'ebusula nga tusamba omupiira nene nga tusambira ku kolansi ogw'ebyayi nga bo balowooza bwana tetwali tuleekinga ffe twabamanyanga nti batambuliranga mu layini okuva ebbombo okuva egundi awo ew'obulenzi nga bajja batambula bo batambuliranga ku kolansi nga batambulira mu layini single line kati ffe nga balabanga bwana bwesambya mupiira naye ffe nga tumaze okubalaba nti babali bajja bannaffe bali mu nsiko
twabulanga omulundi ogwo ne gaaka ne tubambula twakubanga abasajja abo ne bagamba obwana buno badde wano badde n'emmundu oba buddusi kumbe ngera twazirina bali bannaffe babeeranga eri ebbali ffe ne tubeeranga abasamba omupiira awo kati katatugera nti batuuse mu mita wetusobola obbasalirako nga tubula omulundi ogwo era bwe twabulanga beppa nga gatandika kwaka kubanga twabateekanga mu box information ne baba nga bagiyingidde nga ne bwe badduka nga badde eno nga tukuba ffe twakola ebintu gwe totuzanyisa era kyova olaba nze mbadde njagala nnyo General Museveni oyo atujjukire naye bw'aba aganye otujjukira katwerwaneko waliwo n'ebirala bye sisobola kwogera wano bye twakolanga ebyo bye tusobola kwogera kusoomozebwa ki ennyo kwoyinza okujjukira eyo okusoomozebwa twalina endwadde ezaali ezitukuba kati waliwo nga obulwadde bw'amabwa gakwatanga ku kugulu birino baaliyitanga kidomola elinga bakuba wejinyi kati obwo obulwadde babiyitanga bidomola teriyo yali mu nsiko ataakirwala okitegedde kidomola nga bagenda ne batusibako ebiragalagala ebibombobombo naye ng'otambula omusaayi gutiiriika okitegedde abaali abakulu abalala kino kiraba kiikyo teri yali mu nsiko ataakifuna ekyo kidomola okitegedde kati abo bakulayi gye tebabimanyi bino byenjogera tabimanyi kubanga senga yali abimanyi senga bangi kuba tebaali mugenze muvaamu ate ekyo ekidomola ekidomola ekyo bye bulwadde obwasingira ddala tumalamu amaanyi kubanga kyakukwatanga ne kikuzimbya okugulu amasira ne gatandika okulukuta ne batuleeta waliyo ebidagala bye baatuweeyo ebyekinnansi nga babisiibako naye nga omusaayi gutiiriika olunaku lwonna gusiiba gutiiriika musula gutiiriika naye neewuunya Katonda alina obuyinza era twateekako ebinanka naye byedda ne biwona okitegedde endwadde zaali nnyingi nnyo naye kati ngaffe obwana obuto kuba omubiri gwaffe gwali gukyali muto ekyo kyekyasinga otunyigirizza kyekyasinga otunyigiza naye nga buli muntu eyali mu nsiko yalwala ku kidomola nze neewuunya oba obote yali abitusukumidde mpozi Museveni yekali akyakikwatibwa kuba saamulabako ng'akitulaga naye abasinga kyabaluma nze nkugambye mu nsiko nali wa kano gundi Lumumba eyafa eyali siyo wasadi battalion mwenagamba mwenava ndyoke ngende nga nsaasaana bwenti omanyi abasirikale tubeera obeera wano leero ate luli tebyalimu kati waliwo amateeka waliwo protocol nyingi nnyo okukola transfer okukyusa okujja wano okutwala egindi naye ffe ng'ovuga buvuzi n'ogenda n'osanga wali mukwano gwo n'omuga nze eri nvuddeyo abeera awo ate waliwo omusaala tewaliwo omusaala kaakati nga bakuteeka nga bawandika linnya lyo ng'obeera awo era n'okuva eggulu nze okutoloka kwa Afande Nicholas Laboroti ku sisiyo nagenda mu neeke netwala nakola self employment ffe twazikolanga nga gy'oyagala gy'ogenda era eyo nagendayo bugenzi nga kirungi baali batumanyi nga bakuteeka ku lubu kaakati waaliyo pemaster waffe bamuyita Namanya babi Katonda kati yalwala nga katakuteeka ku lisiti ng'ogenda watandika otuweera ku busente era nze okutandika unity yange ey'engulu ng'ogivuddeko mother unity yange yali National Enterprise Corporation eyo then bwe nvaayo ne badriver wali oyo kazini we yabeera neke ekola ebintu bingi nakati weeri twalina neke Mugati super Mugati yali ekola emigaati ekawempe twalina neke mobility yali ya transport nze mwenali twalina neke industry yali textile yali kawempe nayo twalina neke Katonga nakati ekyaliyo eyo gy'owulira Barakizigondi y'amagye faamu y'amagye ya neke eriranye ya President Museveni eyo nayo yali ya neke twalina neke waxinga bazimbi twalina neke pesiti nga bafuuyira bivu era bye bakola ngeno mu bitongole bya gavumenti okufuuyira ebiwuka biki department zaali nyi twalina trading company yali ekola ku byobusobuzi ne headquarter ngeri wali ku 5th Street mu industry eri yawo kati yakakana luli yalina parasitector nyingi yalina department nyingi kati yakakana kati ndaba erinamu neke wax neke twalina neke pharmaceuticals ekola eddagala okitegere yali wali ku Kibira Road kati ngende office eri wali nga wenkugambye kati yakakana kati bali muku be bakola ebisaawe
yejolaba eriko olaba kaka kangali ku motoka zaabwe baliko neck wax abo ba wax be bakola ku byokuzimba okitegedde kati bakola n'amazzi agawuzima okitegedde bingi bye bakola naye ffe twagitandika so okutwaliza wamu gwe okusomozebwa kwali kwa bulwadde obulwadde kisingira ddala ekyalemesa ennyo abaana bakadogo okusoma embeera yali mbi nnyo waliyo abasajja abo benkugambye bakanoona taabo baali mateekwa gamanyi baali babakwatidde mu lutale yekatakwi lwe twali tugoba lakwena bakwata wekatakwi obuvubuka ne babukwata bebo baani ne babatwala nabisojjo gye bakuŋŋaanyizanga be bakutte mu lutalo prison of war beba mateekwa kati bwe babaleeta embalala engeri gye bwali bwana buto obuvuddeyo mu nsiko bwajja bwe babutwala nabisojjo bagenda okubaleeta embalala bwe babajjeyo kuba bwali bwana buto babutise babututte embalala mbu busome bajja n'ekirwadde kye baayitanga obuwere kati obuwere bwaluma abaana embalala mu Kadogo school abamu ne badduka lwa buwere obwo bwabalumira mu nsiko ne balumira ne mu abo babuleeta abo baava nabisojjo naye ne bana abeeruwere bonna obuwere bwatuluma naye bwe twajja wano tutandise ogenda mu units bwakendeera naye ate ne babuleeta bano abaava nabisojjo ne babuleeta mu ssomero abaana obuwere bwabaluma abamu ne badduka abalala nga ne bwe nakugambye nti emitima gy'abasajja abamu baali bakingiramu ebyamagye nga ne bwe mugamba asome awulira nga amuzanyisa okitegedde alala baatoloka kyova olaba bakadogo batono nnyo abaavaamu ofiisale abasinga baddukayo buddusi era ekyomukisa omubi nze nali ngezezaako okulwana ndabe nga tubateeka ku lisi tubaterewo desike yaabwe bajje balipootinge abamu tebaafuna na namba nga nenamba tebazirina kati obwebuzibu bw'abakadogo otyo naye ate nga tumumanyi okitegedde naye nga teyafuna ki namba kati abo bagenda bwe batyo n'ensi bali eyo mu nsi babonaabona abalala baafa bannayuganda mbasaba ekintu kimu nti okubonaabona si kufa kubanga senga kwali kubonaabona nga bubonaabona ofa senga ffe tetukyayogera okiwulidde ekirala ekisembayo ndi mu kibiina kya National Unity Platform nga omukunzi w'abazirwanako bakadogo abo bonna bagwa mu doketi yange abaana b'abalwanyi bannamwandu bamulekwa bonna bali mu doketi yange mu National Unity Platform mbasaba mujje tukwataganye ekintu tukitereeze byasoba saidi eri eno tujja bitereza kuba kati tutegeera ekisembayo kiki kyagulanyi kyabasuubiza oba Nuupu bintu bingi nnyo kiddala ekiyinza okujja eno Kadogo oba eyazirwanako okujja mu Nuupu ekisobola omanye okusuubiza kintu kikulu nnyo ate nga nekiba kusuubiza okiraba tetwafuna kuba twali baana bato kati tuli bakulu teriyo Kadogo atusuubiza okutukolera ku nsonga zaffe abaana babakyaliwo kubanga nazimu wazimanyi nga bwe nzogedde wano anti wuliriza bagamba akusuubiza akiraki kati ffe katusuubize kubanga basuubiza bakulu banne anti wuliriza abasuubiza mu nsiko kati kalina yi era ne mu byobufuzi ne mu byobufuzi omuntu bw'aba anoonya akalubwana kisubi era alina bwe yasuubiza abantu aleeta manifesito n'agibakuba mu maaso n'abagamba katamumpa akalulu n'empangula ngenda kukola bino bakazi bwe Basiru bye batusuubiza baliwa otyo be bamanyi gye bali kakati nange nina essuubi nti mu National Unity Platform bampumukisa okubeera nga nze eddoboozi ly'abazirwanako era kyonna kyonna kye mwagala okubuuza munkubire kuba essimu yange bagirina nze nkubuuziza ekisooka njagala otuweeyo ebintu nga bisatu ebiyinza okubbulula eyazirwanako nga zimuno nga mutuuse mu ebiyinza okubbulula nga tutuuse mu buyinza ekisookera ddala omukama wange oyo Bobi Wine yatusuubiza okutuwa minisitule yaffe yeetongodde era weeri naye teyagiwa baveterani nakunyumiriza dde ebiriyo ekyo kimu ekyokubiri agenda kutunda ku nsonga zaffe ezatulwanya ku 10 point program ng'abazirwanako wetugwa
ahandolingewo bulungi kubanga tugenda mubeera ku lusegere kati nganze minister wa defense president Bobi Wine ye president byabadde yansuubiza byonna mugabugambye ssebo abazirwanako bandi bubi n'oyo president omulaba mjeno naye abamusuubiza abamu be yasuubiza katolaba ng'oyo minister wa finance Kasaija twali mu nsiko mbunga ajja n'amuwola obusente mbu yalina ka microfinance najja nankumbi awo naye gwolowooza lwaki amulemeza kuba minister wa defense kubanga yamuwa kasente oba finance olowooza lwaki olowooza buli bwakola lisaputa mujjaawo ajjukiramu anti si yasosewo naye yasinze okubaawo ennyo yasinze era tubuuza n'okubuuza ensonga kiba kitamujjaawo wuyo yagala nogambwa amabati yagenda okuzukuka mu nyumba yagasanga mu lujja mu compound gagagendawo mu nga tamanyi okitegere bintu bingi nnyo bisobola okuba abantu abo naye General Museveni ye yatamiira okukulembera okufuga ne bw'oyogera ekyenkanawo katakityogera ku ntebe ye tobola bafe atukwata kwata abaana baffe babasiba olw'okuba tusonga wali entebe ebirala byonna ne bw'obikola wano baabuuza omukyala era ebintu bizibu nnyo ettaka lyammwe eryawali waggulu lye babatwalako aba UBC egambu yatunda mbuzi z'okuligula gwe ekyo oyinza okikakaza mbuzi zaali kika ki ekyo COVID tojukire mmese ayo bukadde omusanvu biliyo kati yatunda embuzi oyogera embuzi nneneko naye ng'embuzi kyeso otunda mmeko okugulaawo ekitebe kyamuwe kyali ku UBC waggulu abantu babbye gavumenti eno naye bajja kubisesema Simon Girabe naye nsobola n'okulinnyamu naye nga sife twaleeta ebyo bagamba mbuddembe nkolemu ki nina wadde ekikumi nkole ki bwe bankwatirayo trespass nkola ntya era ngenzeewo ngani naye ebyo bye twasuubira nga tujja ffe mu okuwamba gavumenti twali tumanyi kati senga General Museveni atuzimbira bwe kiti nagamba abazirwanako mwenna eyo gundi yammwe akasente akavaamu kabayambe okitegedde kati balala naye tulina olugero mu Luganda lugamba nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira naye kiba kibi nnyo toyinza kunsuza ku seminti at least ondekere kooti gy'obadde nayo nga sigwe musika ne bwoba wa Luganda ne bwe mba sisiisa afadhali mpayo ekikooti kyembadde nsulako awo omulwadde naye kibi bw'oba tojjukira kibi nnyo nti ekyo kiri ku General Museveni tajjukira lwaki tojjukira abaazirwanako obulamu waffe bwe twawaayo ne tubonaabona nga tubonaabonera omuntu omu na mikwano gy'abako n'abooluganda tunuulira kati sisitimu eriwo otunuulira okuva ku president olabaawo bonna abaliwo bonna babe kyagamba ffe twali tetwagala era tetwali tetulina kitwetaaga emirembe oli mu maaso ga kamera omugamba era twali tukisuubira kuba twakikola emirembe kati abiwulira nalwala era mbadde njagala ntwale mu ddwaliro ndi mulwadde naye sisobola nagenda nakasero wali ndi mulwadde nze ndi mulwadde nze nkwenyumirizaamu lwaki gwe yazirwanako asinga onnyirira manakunaku waliwo omusajja oba Geoffrey Lutayo baani yayimba ekisajja ekyali kikola ku ttooyi wali mu paaka empya nasanga nasanga ne Geoffrey Lutayo yali asinga kiri kyekyali ekinene naye kyali bulungi kati oyinza okundabira wano onenyumiriza mu byampewo ndi bubi nnyo ne bwoyogera otya oli bwakulengera nalwala abatulaba bandaba ndi mulwadde luno olubuto si lwa mirembe nsiibula bannayuganda abatulaba mwebale kubeerako ne bannakawempe ate abo sisobola beerabira kuba bannakawempe abo bampaako ku kifo ky'obwakansala kati ndowooza nabagambye kuba tuli nesimbawo era ku bwa meeya n'embeera waako biri ku luno bagambye ekifo kati kikyo kikalu
kubanga Serunjo gyagenda ku bwemopi okitegedde ne bangamba kati yange engombe yange era bw'owulira bagambye Kawempe eyawamu yenze Kawempe eyawamu esewo kale tweyanzisa katobo mulungi katukomawo olunaku olwaleero emboozi ya Juma teggwa naye katugikomyawo olwaleero mubeere bulungi amiina Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.